Ya Kadama TV eggulo twabaleetedde omuwala oyo gwe mulaba mu kifaananyi Nekesa Teddy. Tugezezzaako okubeera nga tufuna information esingako ku gye twafunye eggulo naye nga ebintu bye bityo byatambudde. Tulina engeri gye tubabuuzizzaamu ne twagala okumanya kyatandika kitya kyajja kitya. Nekesa ono nga bwe mwategedde agamba Baluweero baawe mu Kinjaaje kyatandika nti waliwo ebintu ebyali tebitambula bulungi mu nnyumba bye tutajja kuwaako nnyo bujulizi naye kirabika ekintu kino kyava mu shaitani ebyali mu mayumba oba byali mu nnyumba eyo nga shaitani zino zaatandikira mukwatira mu ttooyi. So mubeere nnyo beegendereza banaye mu ttooyi eyo. Waliwo n'omuwala eyava wano n'agamba nti buli bw'obeera mu ndabirwamu abawala mubeera nnyo mu ndabirwamu ne mukola ebintu eby'enjawulo nga muli mu ndabirwamu. Ye agamba mu ndabirwamu ezo ddala mu ttooyi z'Abawarabu mulimu amasitaani mangi. So buli bw'obeera mu ndabirwamu gezaako okulaba nga oyambadde. Gezaako okulaba ng'oyambadde oleme kwemoolera nnyo mu ndabirwamu ng'oli bwereere. So Nekesa bw'atandika kyatandikira mu ttooyi n'agenda n'alinnya ku ttooyi ekyo ne kimugamba nti tandika buuka waggulu ogende owa Katonda ng'era bajjo kibannyonnyola. Kati n'alinnya ku kasiiti ku kano akantu ekintu kya ttooyi kye batuulako seat toilet ekintu kya ttooyi kye batuulako n'alinnya waggulu ng'ayagala kubuuka ng'ekintu kimugamba buuka waggulu ogenda genda owa Katonda. So ekintu kino nga bwe mukiraba nti si byangu, ebintu bino si byangu. Amashaitwani gatandika mukwatira mu ttooyi nga gamugamba linnya waggulu ogenda kusanga Katonda. Nekesa kye yakola ng'alinnya ng'abuuka. Wabamu baatubuuzizza yajja atya okumenyeka. Kati kwe kuno okumenyeka kwe kuba twayagadde twakubuuzizza gy'ali. N'agamba nti n'abuuka. Kati bw'abuuka bw'ati ogenda okukomawo n'akuba omugulu wansi. Okwe kumenyeka kwa Nekesa. Obola nga omugulu gwe guli ku gundi gulimu ekiplasita ekyo. So bannaaye tweyongera obbagamba mubeere nnyo beegendereza ddala nga muli mu ttooyi. Waliwo n'omuwala eyajjaawo n'agamba ne ku sinki amashaitwani ago gabeeramu. Mujjukira omuwala yagamba nti yabadde ku sinki n'abeera nga ali mu kikolwa ng'abadde n'omusajja. So mwegendereze nnyo kambawe vidiyo za Nekesa yeeyongera okwogera sijja na kugamba bannyonnyola kuba sikiwa nti nali mu position ennungi esobola okubeera ng'ematiza abantu ne ayogere ekintu kyonna. Tweyanzizza nnyo omuwala gy'ali Munnayuganda yasobodde omwaniriza n'alema kubeera ng'amweyawulako ne kaakati ng'amulabirira. Tweyanzizza nnyo. Akyemanyi omuwala we babadde bamuyita Olivia ne boss yasobodde omujja mu ddwaliro gye babadde baamuleka. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Katugende mu maaso ne Nekesa abeere ng'alinako naye byayogera. Mwasibye otya basebo ne banyaba ba Kadama TV. Yenze mwana wammwe omwoyo omutuukirivu. Nze mwoyo omutuukirivu sitenaba kunvaako nkyali waneeno mu kukola naye okukola gwagwa. Korona mwasemba gye okumbuusa engeri engenda okuwona korona. Korona ye emaze egiwona. Nze yarwala, nze ya fasting gwe na fastinga n'ensesema emooyo emibi ezaali green mu kala ezamudagaladagala ze nasesema mu kiri ekinaabiro we nafunira mu accident ye yali eddwaliro yange eyo. We namala okusesema nasesema murundi 3 nga y'amaanyi n'engwamu amaanyi. We namala okusesema omwoyo omutuukirivu n'antuma mu ffumbiro lyabwe nagulawo olugi lwange negenda nenfuna emucungu ebibiri naye nezo emukinga zeeza amaka gaali gawunyamu ki korona naye nanyiigiramu okukola kinaali nfudde n'okufa wakubanga nasiiba naku ezo zaali 5 z'amaanyi nnyo ddala nga sirina kyendya wabula amasi nalunaku we yatuukira ddala amasi nago gwagaana ng'omwoyo yekka gwe nkozesa okubanga okumala luno korona naye mwagala kutegeera engeri wengenda ogiwona. Okusesema gwe nasesema wali mu kinaabiro
kimaze ogibona ki corona kakati eyo eddagala ebintu byenavaamu ebidagaladagala ebintu ebyo byenavaamu ebidagaladagala ebyo nenfulashinga nenvaamu nga we nabagamba amagumwa gange negaana okwekola ki okwesiiba we nava kusesema naali maze okufa naye Katonda mulungi yali kumpi neeyo mukyali eyo mulina okubeera nga muyanguya okunzizayo ewaka kubanga Katonda essaawa yena ali kunze nzekka wano eno nabana abantu bali kunnonereza wali wenava ku bakama bange esuuru batambula nnyo ku basawo okundaba nze aliwo nze alinganga ku ddwaliro waba omwoyo mutuukulufu naye omwoyo mutuukulufu yeyankoze ki ankwesesa ddala tebasobola okutegeera ne babagenda ku masawo amameka tebasobola tegeera nti Nekesa teri yakoze ki yaliwo mu maani nze omwoyo mutuukulufu aniina ekisenge waka kyandaga nti nono okulwala we narwala Katonda ye yarwala sinze yarwala ate nga nze yali yarwala yaffe Uganda nfunda ntono nnyo ddala naye bulungi nnyo newabanga amaze okunyonyolamu ekino ey'okuwona corona waliyo ebintu ebyandase ejjo ekiro ezeefuddemu amaani abaana bwe bakozesesa okunfunira bino ebizibu byonna okuleeta n'ekirwadde okunjagala okunsadaaka baali abaana abakadaama 3 baali mwali musuuru bali amaka bakozesa amaka geeyunga 3 gonna ago amaka 3 nze yali afaafaagana okukolera wali naali nkola ku makaamu naali mmenyeka nzukuka 12 nesituula paka ssaawa 6 okugolola engoye naali ngolola engoye paka ssaawa 6 tejjukira balakaawo hours meka nze aze okukola omaani nze najja mu sikaati omaani naye kati mu kitundu kye naali nkolera yali musuuru eyo obukyayi bwonna okutuuka nze okufunira accident amaka gaali ganjagala nfumbire omulenzi ayali awaka naye kati oyo omulenzi engiri nange nava wali eri sajja mu byokufumba najja n'enaku yange ey'okukolera mwana wange yeshidi murushidi mutyaba murushidi bawange abazadde bange yejena chit ne tata wange ole mu Richard brother wange ali kati ku kosa ali ku barracks simanyi barracks yali anzirako yole mu David koja wange mu Jesi o team David yenze omwana mwalabako ku TV bandabako ku TV bakadama TV tebandabako naye TV eza Uganda omwoyo mutuukulufu yatwala message kuki Uganda ne banteeka ku TV ng'okunteeka ku TV nze yali omwana yakomyewo nakolako obwobukyayi buno nze satana waba Katonda naye Katonda si satana omwoyo mutuukirivu niina mujibu nnyo n'ebintu ebirala nsobola okubeera nga neerabira kubanga omwoyo mutuukirivu yenjudde nnyo kati olunaku olwo wenafuniramu accident luno nalinnya kuki nagesa okukola floods nga njagala amaka gali ebeere mu floods nkole floods nsobole okubeera nga nguga nze mmonye nenyingira ku kinaabiro nalemerwa okukolera floods ezo wenalemerwa nenfunamu ki obwongo egamba kansooke mbuuke kati eri Katonda wange nayimuka neninya ku bintu namenyamenya n'ekibintu by'ekinaabiro nga omumanyi ebinaabiro ya wano nalinya waggulu okulinya waggulu Katonda engirwe nange ndi muntu sisobola okukola ki okugenda waggulu bana endowooza omumulabye yono omuwala gwembagamba era ndowooza n'okugulu mukulaba okugulu kwe kuno kuliko ekisiminti endowooza ne byayogera mubiwulira naali njagala ndinye ngende waggulu eri Katonda wange naye Katonda yanzisa wansi nenvundika nakunvundika amaka gagali abantu omukasa omuyangu Kalantini TV Nekesa tedi muwulidde ensonga eyo gye tugamba nti abantu nga bano tebalina ssente
eza ticket. Kati njagala mumbuulire omuntu ng'oyo agenda kujja sente za ticket. Tayina wagenda kujja sente za air ticket. Wadde mugamba nti no Saudi baatwalayo abaana naye twagala ebintu bino bibeere nga biri public. Kuba kati ng'ono Nekesa yali badde nga naye yeetaagisa okubeera ng'afuna information eno ku baana abatabufu b'omutwe, ku baana abatasobola kweyamba, naye ate n'ekyokusooka ali Oman. Kati simanyi ntegeka ki abe Oman gye bakoze ku baana nga bano, ate ng'ono si yeeka avuddeyo ye oba tusobodde okufuna vidiyo ye oba yafuna ne muzira kisa eyamuyamba kati alina waabeerako. Naye abantu nga bano banaye tebalina sente za air ticket, tebalina sente za Kalantini. Kati bwe munaavaayo oba ne mubeera nga mugamba Kalantini ngenda babuweerezako ne voice note awo ng'abaana bonna bwe bakuba okubuuza ku bya air ticket, ddala abaana ab'e Jordan bakubira abantu bagenda ddi bababuuza mwasasudde hotel ne twewuunya hotel kwe kugenda oba tiketi yetwala omuntu.